Leero mu byafaayo bwebwali bwe buti ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omwenda omwaka ogwa 1989 kajja emyaka 36 ekisaawe kya Uganda ekikulu ekyennyonyi ki Entebbe International Airport kyakyusibwa erinnya mu butongole ne kibbulwamu eyali omukulembeze wa Uganda mu budde obwo Apollo Milton Obote n'ekitandika okuyitibwa Apollo Milton Obote International Airport. Ekiteeso eky'okusalawo okukyusa erinnya ly'ekisaawe kino kwakolebwa Paalamenti eya Uganda oluvannyuma lw'okuyisibwa mu bungi ng'ababaka bawa ensonga ey'okusiima Obote olw'obukozi bwe mu kulaakulanya eggwanga naddala mu kkubo ery'ebyobufuzi ery'ebyenfuna kw'ossa n'eryo ery'okusitula embeera z'abantu. Wabula erinnya lino lyakyusibwa nate okuddayo mu kkadde erya Entebbe International Airport mu mwaka gwa 1985 oluvannyuma lwa gavumenti ye okuwambibwa amagye. Ekiseese eky'okulukiisa okudda ku kkadde kyayisibwa gavumenti y'amagye empya eyali eramula Uganda mu budde obwo ng'ekulemberwa General Tito Okello Lutwa. Entebbe International Airport ky'ekisaawe eky'ennyonyi ekikulu ekya Uganda nga kiri ku lubalama lw'ennyanja Victoria ng'era okukituukako obala kilomita 4 okuva mu kibuga ekikulu eky'e Kampala. Kino ky'ekisaawe kyokka mu ggwanga ekiri ku mutendera gw'ensi yonna ng'era kino kyaggulwawo abafuzi b'amatwale abaali Abangereza. Ekisaawe kino kizze kiyita mu kulongoosebwa okw'enjawulo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa Musana omwaka ogwa 1951 ekisaawe ky'ennyonyi kino kyaggulwawo oluvannyuma lw'okulongoosebwa okw'amaanyi. Ekisaawe ky'Entebbe kikadde kati kikozesebwa magye g'eggwanga. Wano we wasibuka n'ennyonyi y'eggwanga emanyiddwa nga Uganda Airlines. Leero mu byafaayo ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe kibbulwa mu Obote.